wangamba n'ebyama Ssenkubuge bye yakugamba awe natirensi Ssenkubuge olwakugamba ekyama kya Pastor Bujingo wajja misinde ng'obiŋŋamba tewangamba nti no Pastor Bujingo teyalina biwundu nti Ssenkubuge yakugamba nti Pastor Bujingo teyalina biwundu Munno Ssenkubuge akuwadde ekyama kya Pastor nti no mulina okumuwolereza ku kamera ate ozze ogambye Saida gwe kennyini wanga nti Pastor Bujingo nti Ssenkubuge agambye nti teyalina biwundu nti n'ekyokufa enfa ya Richard agimanyiiko nti naye mulina omuwolereza kati gwe olina muntu ki oyina muntu ki ku nsi kuno nga ne bali basale ba Museveni bennyini abakuwadde abakuggyemu obwo obwavu bwalimu nabo obaddako n'obavuma bannalweyiso basale bahamu ndozo n'obulwa kuvuma hamu Pastor gundi Ssenkubuge yakugamba ekyama ki Pastor Bujingo talina biwundu naye tulina okufuna engeri gye tumuwolerezaamu n'okufa kwa Richard yakumanyiiko yakugamba ekintu kino mu kyama naye kikazi gwe toyina muntu wajja bulambalamba ng'otandika kubyogera kati nze wali obiŋŋamba nkukolere ki wali omwama naye lwaki tewagenda ku poliisi nze wali obiŋŋamba nti nkukolere ki gw'ogamba nti simanyi omanyi simanyi mbw'oyombanga n'omuntu nga tolina ky'omumanyiiko okumanya mukazi gwe tolina muntu wo tolina muntu wo bw'okisiba ogeya makula n'ogeya mukazi we ne mwagala n'okusetinga okubeera nti no mutta makulu olwoli omunyarwanda Pastor gwe yali adeetinga olw'obusente bakuwadde bannaye mukazi gwe olina mutemu ate makula bw'abanga mugezi yeegendeza ekikazi kino era ebizibu by'abadde afuna kibirimu ne audio weeziri ng'osetinga okutemula muka Pastor yes kuba gwe kennyini gwe wayoge gwe wali osetingira Pastor oli omunyarwanda mbw'ajja muzaalira ng'oyagala makula bamugobe ojja omanyira nze nsobola okuvumira myaka ate ogamba nti nowalana omala okwevumisa okumanyira abantu noga ate sikuyinaako obuzibu lwokuba nze ngaba ssente nga siina muntu yenna gwe ngambye nti genda okole kino nze nyambye abantu bangi mpa abantu bangi ssente nga teziriiko bukwakkulizo ne ssente ze nakuwa essente ze twa fundraising ku live ze nakuwa abantu bonna baaliko ku live stream yange jeri ne ku YouTube ne ku Facebook weba tebanagijjayo jeri twasondera donasi ya ssente ne tuzimu akali akakadde kamu n'ekitundu mukazi omukazi donasi yagenda tugamba bwafunye emitwalo 10 essente zonna n'ozezibika kati abaana ba Fangoni bwe bayombako nti no basonda miliyoni 4 okugjayo alien skin mu komera gwe n'ozezibika n'ogaana n'okumugjayo paka hamu we yaweereza ssente baba bakyamu gwoba muntu kigwa atagambwako gwokerera ku buli muntu yenna gwe weesiba ku buli muntu yenna ate nze sitera nakuteekayo bintu naye abaana abanterayo content be babatera okuteekayo ebintu ngenda okulaba ti ate onvuma ate ekiki ate bitya nze content wonze nali bali bamuteekayo nga bamanyi kino oyinamu ne kugundi oli muntu mukyamu nnyo odda ku bantu n'obajja ofuna n'obasalako ebigambo nze mpa obukakafu nti nakuwako ssente ezivuma Bobi Wine ompisizaako akalango nkubirako akalango onoonya abasajja babuze olw'ekirwadde ky'olina kwejja olina kunaaba weetaaga sabbuuni na kikongoliro ne bakukuuta mu nnabunyaayo ne bagikala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasuzote wasibi otya Nurdin Ntege once again. Nkomyewo
ne mwana muwala Pacho. Oli otya Pacho? Ndi bulungi ssebo. Gyebaleko. Kale. Assalamu alaikum, mukulike Idi twagiyise mu bulungi. Mwebale okusiiba. Ate embeera yeeyo. Sitati natandise. Nze natandise. Njagala. Sita ziba nakumeka. Those are the ziba 6 naye tuba n'omwezi mulamba. Gwe woyagala lwosiiba. Okay, so you don't do them at once. Oba kiri gy'oli. Kiri gy'oli. Okay. Osobola zivuga kalamba. Osobola okugamba. Nogamba leero lumu. Nja kusibayo ku Monday. Nsibe ne ku Lwokuna. Until oba you n'ogamba finish nja your kusiba 6 Monday days. ne Tuesday. Okay. Nziremu ate ku Lwokuna wiiki ejja. Yeah, okay. Kasita omanya nti mu mwezi we guggwerako ennaku 6 ozisiibye. Oh, that is nice. Naye ate waliwo abalala kati ng'abakyala nga yali amukko olw'ensonga kuba mukyala ali mu nsonga tasiiba. Kaye alinayo n'okusooka okuliweezo. Ate nze breastfeeding mother. Bw'obanga okuyonsa kukosa omwana like okusiiba kukosa omwana yes, because mba nina okubeera n'amata omwana oli galina okuyonka kati meaning nina okulya. Negale ekisibo kyawedde abo baba baalidde edda tetukyabazza mabega naye nga factors ziba nnyingi. Mulimu okuliisa bw'atasobola kusiiba, mulimu okugamba omwezi ogujja nja kuba mmaliriza ate n'oguliwo omwezi ogujja. Naye abasiibye mwebale kuwa ku bantu Idi mwebale kuliisa bantu nze waffe n'abataatu wadde naffe ekyaffe kinaffe Easter ejja ngaddirwe mwagaba naffe Easter ejja ngaddirwe mwagaba emmere Good Friday Easter simanyi biki byonna twala tugende tulina ennakweza nga zammwe za kunywa kutamira oba mukigenderera bugenderezi wowe abiyezi yasooka okukyusa amazzi n'agafuula wayini okakasa nti temwagala tulya emmere yammwe mufunayo n'olunaku nga lwakasolo kali oba Friday olwa Saturday kugatuka kasanti bwoba ojja jangu kululwo kyekyo kye mukola nedda sikitegeera oweze naye tubale tusaba mukyuseemu mukali ennaku zino endala naye gwoyite wantu nga lufula lyako kyezeekola buli wantu abantu kati olina kugamba enkyaba ojja ewe kiba kiri kitya gyeri olinga agende bweru n'agirira nge wakati gyali naye batono kali ate ekirala omuntu alina eddembe lye eddiini ye emukkiriza kati kyova tugamba bali ebintu byabwe mutali bukyamu abasobola mutugulirengayo ku bikefusa ebyo waliwo kale beoyogeddeko nga boyi wakati babiteekayo naye waliwo gwosanga nga eno safuliya yazino mumujja kulya kino zino zabano banuli ntobawa bino kati nga toyinza n'okusanga nti omulawo gwatabudde muli gwe guno. So I think it is not really good for home. Nze ngamba omuntu ngeba makage. Ngaba makage naye. Yes. Anyway, good evening, good night, Oliotia, good morning, kansubire nti muli bulungi. Ndine Nuruddin Ntege, right? Yes, Nuruddin Ntege, the name. Pachoto Harriet Simwe, aka Pacho. Yeah. Ndange Wendi. Boto boli. Yes. Twakola wano show. Obote sebo. Soko je twakola wano show. Ekwata ku mukulu obujingo. Yes. Mukwano gw'omfanfe. Se mukwano gwange kye kijjeyo. Yali mukama wange. Yali mukama wange. Ontumize wali ne ka onanga tebannagalawo. Yali mukama wanti nasiibye. Kati okusibuka kunaatera. Saagalagira ate show ino okugenda maaso. Okay. Yali mukama wo. Ali atya? Jali mulungi alabika. Alabika ali bulungi namulabyeko jjo nga atenda social media kyemukoze week eno. Yaga week eno. Njibuliddemu. Social media bannange social media kyenkoze week eno. Naye ate nagiyigiddemu. Nina bye nayize. Ng'agamba ki? Ndowooza ti oba mbigendereko neŋŋamba otyo nempuliriza. Ng'amagezi ge namuwa. Yagambye ge nayogera. Yagambye jigera twali wano ku show nenkugamba that time ngagamba nti nno ayina sente ntono mbu ayina sente ntono yali ayagala bilioni 12 naye ayinawo konkaaga. So in the video we did nkaaga mukaaga
tezisobola kusimala dde omusingi. Yes, tezisobola ne tugamba lwaki takozesa akeeza azimbeyo akatonotono tumanye nti akoze eki? Nti sente zaffe zinawe yes. Then n'agamba ne ŋŋamba oba kyakyeganyiwa kyakozeyo pavers n'abyogera jjo. N'agamba nti nafunyeyo kale wadde bangwera biki naye nina kye nayize ne ŋŋamba oba oliawo zino sente entonotono wakiri oba mbateerewo pavers enfuufu n'ebisooto bireme kukola kibikendeereko oba si kyo zino biliyoni 6 eziriwo njira nkoleyo kakatya akatonotono ne ŋŋamba okkiriza opondoose naye nga bino byonna yagenza obyogera endiga zaabuuse zavudde mu ndiga ezimu bazafuuse embizi endala nsonyiwa bantu naye endala zafuuse oba mbwa endala ne zidda mu mbuzi oba kitegeera zamufuukidde emisege endala zamufuukidde emisege ziri emisege mu ddiba ly'endiga okitegeera nti kaakati abantu baabuuka era wiiki eyo waaliwo ennaku lanchi awo we yamudibirira ndooza yalabawo butebe yayogera na butebe bwokka waliwo abantu yakola atya we yatuukawo nga tebaliiwo lwakwegumya nga tayagala mmotoka kuddamu giyisa ku street nga budde tebunnatuuka kuba giyisaawo mu 8 nga 2 awo okyegere yagumiikirizaako emala okuggwa naye ng'ebintu si birungi. Kyogamba endiga zitandise okwabulira kyaki? Endiga zitandise okwabulira kyaki? Endiga ezitegeera zitandise okukola ki? Zavuddeyo ezimu zitandise okutegeera. Andi kye ŋŋamba nti ezatandise olw'endiga misege kati. So kaakati wiiki agiwulidde. Kyogamba wiiki kyatuuseko endiga ne zigamba ekimala kimala. Endiga zaatuuse ne zigamba ekimala kimala. Ndoza ke kadde kati kwegamba I think they are also kati omanyi waliro lobeera n'omuntu tugeze for example wabeera mukyale waka nakkiriza byonna byozenga okola n'omukola byonna byo naye atuuka ekyanagana naye taata gundi leero nedda ekimala ne bajja ne bamubuuza n'agamba bannange mbadde kamplayingireko ako akantu nzijukira nabadde nako somewhere owulire bwe yapondoose n'agamba naye bannange akalira akatandisa kawulira naye abantu badde si basanyufu kubanga abamu badde bagamba naye abantu b'ewa Bujingo bano balinze eki infact leero mbaddeko n'owa booda omu n'agamba naye obugundi bw'abano nze sibutegeera n'agamba naye obugumiikiriza bw'abano abasajja sibutegeera balokolo b'ewa Bujingo balinze Bujingo amale kubookya ng'oli owa booda yanyumya okitegeera n'agamba balinze bamale bookya nga kibwetere kye yakola mami naye yabadde ajasta abuuza nti balinzeeko ekyo kubanga nga ne mubuuza lwaki n'agamba omusajja abalaza obubonero bwonna nti yabakoowa abakooye amaze okubabba abafeze naye era mulemedde wabakolerera owaboda alinga agamba nti omusajja yababba anoonya engeri gy'abagira batambule muveewo mugende exactly that was what the man was saying nti byonna abikoze obbalaga nti yabakoowa mutambule muviire wabafula mu toire nga bagamba mu babanja Pentagon nawe n'obegatako nti kirabika siigizimbe amyaobinesatejise kupa obuwumbi n'obuwumbi ttaka lino nakwata obuwumbi 10 saabula radio ogenda nawe zikolemu evaluation olabe funa abavaliwa bakubalire radio 6 bakubalire TV ya soti bakubalire sente zirimu wegayidde gwali eyo towuliranga ngasiya wabasula mu toire nga bagamba mu babanja Pentagon nawe n'obegatako nti kirabika siigizimbe emyaka 13 egiyise kupa obuwumbi n'obuwumbi ttaka lino nakwata obuwumbi 10 saabula radio ogenda nawe zikolemu evaluation olabe funa abavaliwa bakubalire radio 6 ako kamunjagala kunoonyaako ne kali oba tunaakafuna naye kakati why does it reach to this extent eyogamba nti nno saabula kyabadde agamba emboozi nti abantu bano abanaku bw'osanga omunaku anyumya ku ki ku Pentagon ng'ategeeza osula mu kayumba ka layisi ate oyagala kubanja kintu kya buwumbi teweegattanga ku muntu oyo atatukola ki atategeera ekira n'agamba yakwata obuwumbi 10 bwabula teyabula I think something like that bwabula ku ttaka kuno yatako obuwumbi 10 ne bubula
okitegedde kati omusajja naye omusaasira naye kiraba ngambye naye musajja mumutwala sipiidi naye n'abalala kyaki bazizimbira emyaka 4 anti bwe baba bazimbira emyaka 4 yes balina kye baalagako era abantu ne bakiraba kana akantu kambuzeko ne but when I get it I think we shall get it for these people bakagamba katya keko kenyina akagambye nti naye nafunyeemu amagezi nti mu byonna bye bayogedde nafunyeemu ekirowoozo ekigamba ti oba nzimbeyo kanisa entonotono tugira tubeere omu nga we tulinda sente ziri ziwere oba nti oba wasindikidde gundi era yeeyo ndowooza I think mwenkonye ogifunye okay ddamu ogimuweereza okitegeera so kakati nga kiraga nti atuulayo eyo n'alaba waaka waffe oba n'awuliriza n'agamba ndowooza naye nze ate bw'aba yalabye n'akola ndaba nga yakoze bulungi kuba omulala awulira amagezi era n'ayomba buki nayomba buyombi ddamu ogimuweereze bupya gwe agifune bupya kubanga bekaafuna anyiga mu ndala ndaba ndala olaba ndala naye gwe sooka ogizanyuma olabe bakyegamba kaakati endiga bwe ziba zaatandisa okubuuka ate nga n'omukulu nze nyinamu ekirowoozo nyinza okuba nga kwali kasuka jjinja mu kisaka kitya nyinza okuba nayina obuwumbi tugeza 3 bwe naakasolooza nze nenjagala mbagambe naakasolooza obuwumbi 6 nga mu kugamba nti naakasolooza obuwumbi 6 njagala ndabe mukkiriza nti bwe buliwo kati olw'enjala ebalumidde ebbanga nga mugamba kimu tuwe eyo kati nga takkiriza muntu kuleeta accountability nti 6 bwokka emyaka 13 emyaka 13 oyagala tugala tusonze obuwumbi 6 ontegedde simewa amagezi gazze yes gazze kubira Yesu mu ngalo ez'amaanyi oba okitegedde amagezi gakoze ki gazze nti nyinza keberako nti nyinza okubanga musonze obuwumbi 40 nze nenkebera nga nzikozesezza ebyange neŋŋamba naye ekituufu kiri nti sirina bwe nkivaamu ate bano balina okusonda kambalageko nti mulinawo obuwumbi 2 oba 5 oba 6 That's a good thing. Chovola buli wenfuna akantoka kusharing ewoyo kwa me I can sometimes do what? Otegedde. Yeah. So this is the thing. Efula besisira wezenkana emyoyo. Ennaku omusambe eziyise kye batayogeredde penta buli tekiriyo. Sitaani atuwadde n'ekumagezi aganaakola mu bwakabaka bwa Katonda. Sitaani atuwadde ku magezi n'atugamba sente eziriwo tugulemu pavers. Sitaani ye fashion ndowooza. Kati atuba tuliziteeka wanga tusima omusingi. Tugulemu pavers kala lyera tumwalirire. Sitaani n'atwongera amagezi sente eziriwo tugulemu ekkanisa entonotono. Mpulira ekkanisa entonotono mu sente eziriwo. Bakyo nno okoze. Akano ke mbabulira abayina okukolesebwa namwe abagenda okuba n'okukolesebwa. Kyokola abagagga baba basima pulojekiti zaabwe bazeetolooza ebibaati abula amabaati nga gasereka ekyalo kiramba kwewala mitwe gy'abasiru ku kontributinga mu kyakola. Oyinza okikiriza nti buli yalemererwa alina pulaani mu mutwe naye nga mbibibi. Kaakati tuteekewo ate akazimbe akatonotono ate tukakoone. Bakubuuza. Sandi byogeddeko kubanga bwe mbyogerako basanyuka bagamuto kati kajja network yekuttemu abadde tayiza mutayogera
owulira naye nze naguma dda ndikawonawo amasasi yagubadde abamutwana amasasi yagabuuka kaakati awo gwe byoliko sinanamba mu magye naye ndi omu kwabo abali ku rekodi zemulago nga banzijanjabye okukubwa amasasi era enkubu z'amasasi zirina kati nze sikyalina kyemba tebakulimbanga ekyokulwanyisa kya setaani ekisembayo kikirayo yajjanjaba ku masasi okitegedde ekyo naye ate ebigambo ebyo ebyogerwa ebigambo ebyogerwa kyomulaba yesu teyajja kutta yajja kulokola yesu yajja kukola ki omuntu akoze omwana omuto omuntu akola ki bamusibemu ejjinja yesu siye mulokozi owulira awo omuntu bamutwale bamusule mu nnyanja bamusibemu olubengo bamusule mu nnyanja n'omulambo gwe tegwetaagisa kulabika kungulu otegedde kubanga yeesitazizza njagala owulirewo awo bulungi yayogera kwesitaza abato yali tayogera ku babebi bammwe bemuyonsa ayogera abato mu mwoyo owulidde ayogera ku bato bw'ofa toyagala mulambo gwewudde na kungulu abato mu mwoyo obeera wakalokoka tuli mu sitoni y'amagungula sitaani kati yakirengedde dda nga 18 Good Friday kana yajja kubonga basigale n'ebweru naye sitaani agati abo twali bajja kuboga basigale n'ebweru era abo bo nzikiriziganya bajja ne babonga kandi babeera babbi babeera bazzokolera okunywerawo omwenge babeera bazzokola wali ogendayo kengendangawokko awali mukuyita kalango n'abatasabirawo bajje awali mukuba kalango naye mba njagala owulire wano olwenjagala owulira waawo kawonawo w'amasasi kakati bino byemugira tebimutiisa wulira naye ndi omu kwabo abali ku rekodi zemulago nga banzijanjabye okukubwa amasasi era enkubu z'amasasi zirina kati nze sikyalina kyemba kati kankutwale ku ssaalayo gye bakusabidde ekyokulwanyisa kya setaani ekisembayo kikirayo wulira nenkomawo nga mmoga wulira essaala yammwe abajja naye ate ebigambo ebyo ebyogerwa wulirawo kyomulaba yesu teyajja kutta yajja kulokola yesu teyajja naye yagamba nti omuntu akoze omwana omuto akose omwana omuto bamusibemu ejjinja yesu siye mulokozi owulira omuntu bamutwale bamusule mu nnyanja eyo wansi ku ntobo y'ennyanja n'omulambo gwe tegwetaagisa kulabika kungulu omulambo gwe tegusaana kudda kungulu kubanga yeesitazizza abato bwe yali ayogera kwesitaza abato yali tayogera ku babebi bakyokubuuza ekyo kiwulira ayogera ogwange tegunnakolebwa owuliddewo kwa bulungi tulisemba muleno owulidde ndowooza gugwe gwe yabadde ayogerako ndowooza akwatemu itsoke omukulu agamba naye ndowooza olaba yabadde ayagala kuyisaawo kalango yabadde akuba kalango nti abantu bajje ku Good Friday abantu era ali mu ngeri yakubayita kwongera kubanyunyuntamu ssente bana abasumba I think one day nudde tugenda kujja tunyumye and njagala share ebere live nga abantu baweereza twogere ku basumba bano bonna koza at least nfunyeko chance nkozeko n'abasinga obungi tugenda kwogera ku basumba abo naye omusajja akusabidde esaala bagita vomwange ate yesinga gye yasooka okusaba luli eri babwongote bafe bakole batya biki nange nenjimuddiza nagimuddiza akubye alina waagambye tebiina bwe bigenda kunkwatirako kubanga amagezi gange gennamuwadde ate gempulira akoze ki era nkwe njagala okwebaza musumba bugingo weebale kunfolowinga weebale era ndooza njagala kusinzira ku vidiyo eno nkugambe nti nsobola okukola nga advisor wo ate nga tonsasula saagala kunsasula obwadvisor bumpe mbeere nga nkwadvisinga naye tonsasula kozi wendi ndi bulungi ate agambye kyovala abagagga bagula amabaati nga mangi neyeetolooza wanaazimba ekizimbe okwewala amagezi amasiru amangi ag'abantu abaale mu ensi naawe ekyokulabirako nti omuwadde amagezi amasiru azimbewo kakyakya akatono mu ssente ezo ate bw'anaatuka okusima omusingi
space ekyali nene space ekyali nene wali basobola lekerawo abaana ne bagamba ene jabera for Sunday school we babanga bayina ddala Sunday school nga wewe Bugingo njagala mu amagezi kyayogera kifu kyakyo oba amayumba osobola okutandika ennyumba n'otandika ne Geneva nomatuzimba tudda alinga agamba fe abamu tetuzimbangako nti tuzimba tudde eno plan z'abantu abazimbe webale nnyo nti pulaani njirina naye njagala gitandika mu biwagu kati njagalako ng'eva mu maaso Geneva oba mabega eyo kanzimbeyo nga nzija bwe nti ebyuma ne bimanya nti tulina we tukomye bwe tulifuna obuwumbi obulala that is tufuna obuwumbi obuki obulala bwe ndibamba fezeeyo endala ndibagira nti wendiba bagyeko obuwumbi ababiri kyendooza nandikoze nti ng'ava mu maaso oba emabega babizimba tosanga nk'amayumba olinga bakiyitayo ekiwuyi kimu nga bakisimbye okuva mu maaso bati ne bakomerera nindako eddakiika bwe ziwera nti kati tuli babiri nange nasiibye naye nono bamuleetere yasiibye paki asiibyeko okuva ku 4 okuva ku 8 obwedda tannalyako naye kati n'omanya nti no kyenzimba ate ekyekolera mukulu Bugingo kinjagala amanye nti kyaki azimba ya muntu munaku bw'oba tolina ssente okola kikola ki kiriwo kati bw'aba alina ekirooto ky'ennyumba ey'omugagga ye talina ssente ate sizize jjukira azijja mu bali kyeŋŋamba nti bw'aba ali mu mbeera kati gwe ne bw'olya otumiza obadde okyaŋŋamba nti bajeti yo azimba y'abanaku singa kyaki yali y'abagagga singa sente zaawera dda kuba emyaka 13 nga tannagoba amagezi g'abana abanaku abasula mu buzigo bw'emitwalo kakadde kamu tewazimba abo nga tannabagoba asooka abuuze bo bano abantu yeye mugagga gwe beesige ye ng'omugagga w'okukyalo gwe balinawo bamuleka agizimbe kuba abantu bazimbye ebintu Hamis Kiggundu omulala kyakozaawo Nakivubo mu myaka bakubuuza byakozaawo Nakivubo stadium agizimbye agitadde wali emyala agizimbye ebyali ebiveera kati waliwo akeedi ziryawo kakati naye projekiti mu myaka 13 kati twagala kubuuza mukulu Bugingo nti singa afiira wano sigamba nti afe abamuddira mu bigere batandikira ku musingi batandikira wa nti omusajja bannanga alese kyaki girabe nenga ye wali yamuddira mu bigere nenga waliwo naye yamuddira mu bigere olina kuolaba makulu ayinza ogitwala mu maaso omugole omuntu atali mulokole ye makula abeera wali aleetera omusumba Bible ekyokuba nti ensula mu galagi tekitegeeza anti abeerawo mu service tekitegeeza nti mulokole kikyotegeeza gwe omumanyi ennyo makula andi ngugambye si mulokole wa ddiini ki nze simanyi ddiini gyasoma biki but si mulokole ebyo byajja ne gundi byanabafera aba yafunyeeyo kavaasi ke yakutte ku mutwe wegendeeza ebiseera ebisinga nga bamuwadde nti nga yeeteeseewo nti naye abuulireko alumba Bobi Wine akola kwegamba addamu kwogera ku sex is that kubuulira mbulira mwewamme ku muzikiti nga mugenze kusaala ababasaaza babayita baani mu abaami anti mwe mulinayo section ndoza n'abasaaza abakyala abeera mukyala oba mwenna mugoberero nali mu maaso but only that more differing we mutudde entuula mubeere nenga ffenna tuwulira lumu. First tell me something, when you're in the mosque there, does your sheikh or is it sheikh imam seeka kyonna we babeera wali eri do they talk about sex mu maaso awo nga gwolwo olunaku lwakusaaza abantu oba jjuma kusaala jjuma mulina we muddako wali ne babuulira about sex mukazi wange mwebaka naye bwenti oba like this and that oba kwegamba bwoti nga bakyala mwagala amazzi biki things like that kukitu what is that mulokole omulokole ng'okyanya omwenge obeera mulokole anti kati pakyo kiri kiti toteeka busungu ate ku pasita no
kati ebyomwenge obijjeewa maama ebitali bannange muddeeko ku videos ezimu emabegako mwe mulowooza abeeranga awo n'akoona amazina ago ge yakoonanga naye mmwe bantu mmwe mwayi bwe twogeranga mugamba mbuki naye kale muddeeyo ku videos sirina kyengenda kwogera ne muddeeyo ku videos za overnight ez'emabega awo nabiki obuntu badde nga butambula ku gundi bwe batambuzanga n'amazina ago ag'enjawulo mulowooza omuntu ali gundi bulungi ali soba asobola kukola ekyo ku kituuti nga yaza ali soba kati gwe mazina kusinzira ogamba kubaako embidde ku mutwe sigoka n'omukyala yabyogeranga yennyini yeewangako obujulizi yes nti ki ye asobola okufuulayo omwami kyayagala omukozesa ye kyayagala okitegeera mbadde ngamba nti naye kino ekyomutemerera nti anywa omwenge no kakati sijja kwogera bingi naye ne ku Serena twabiraba lwakuba muba mubeerayo nga muliwa tebo gye yagula tewalabako omwenge yali agugulidde baani nedda wayini baziteekera tebo zonna si yaguteekako yagusangako mukwano makula anywa omwenge mukwano kati wembangunywa chances like nkibuuza oba ntya okimanyi nti me a woman I can make you do what even kyewali tokola n'omusajja bombi bakikola yes because of love yes. okitegeera tinja kugamba ndeeta negundi n'olunyiri nendunoonya jjukira bo banoonya nnyo verses eziba favoringa ezisapotebebyo olaba kakati Yesu yasooka okufuula wayini amazzi gano wayini kati bw'onywamu n'ogenda ali ku overnight ennyiriri zigenda kujja buzi bebi teekamu katono kano kafo kazinza okalaba si kagundi nnyo just nyumiramuko emmira 2 oba nja kubeera wali nga gw'obuulira nga bwendeeta akacupa balowooza onywa amazzi jukira focusins waliyo wines ezimu nga ziri plain nga eringa mazzi okitegeera okitegeera naye ng'ate abantu abo balina we baatuulanga ew'omusumba omu munyonyi eyo buli lwa Sande nga service ziwedde ng'era batuula bakugamba nti wali buli kimu gyekiri waliwo in fact kigambibwa mbu oyo omusumba ye yasinga n'okukyusa ono kati n'amufuula kyali kati n'amufuula kino ekintu naye mu ntandikwa Mujingo yali waddala yes yali waddala yali waddala kati biki ebyogamba nti si waddala kuba omanyi kyaki tezimbika era abantu abasinga basinga okukola project kati ng'eya Mujingo ebeeramu abantu abajjonkezi nga mmwe abalwana okujonkeza is what njagala kigambo kipyapya okujjongera okubeerawo nga okuba ekintu ky'omuntu I don't have any reason let me tell you me I don't have any reason for whatsoever to government I attack that man no only that akola things which are ungodly me I'm a Catholic and I'm very proud to say that I'm a Catholic because manyi nti nze mu bukatoliki bwange nina n'omutima oguli very clear and super than abalokole bewa Bujingo oba than him Bujingo kugaba babateeka wali bwe batuteeka wali and indeed Yesu najja yes you'll find my heart pure londa mukuba ani ali holy I know omutima oguli holy you'll find that my heart is holier than his heart ng'opimidde ku ky'omusajja asumba endiga emitwalo n'emitwalo okusumba tewali muntu agana buli muntu asobola okuvayo n'akola nange enkya nsobola okuteekawo kyaki abantu era ne bajja kasita nnafunayo ennyiriri nga 5 biki ntandika embeere ku mugundi bajja kujja naye si buli agenda kujja nti lwakuba ayagala kubeera mulokole omusajja awonya otegeera awonya ki soda gwe yali ateese mbu awonya abantu ne bamubuuka nti nino byali byakufera awonya ki bw'aba awonya lwaki omukazi we teyawona ekikulukuta eky'emyaka egyo gyonna yaleka muleke ye n'atuwa excuse munamuleka lwakuba yali akulukuta nenfuna omukazi omulala bw'aba awonya lwaki kyogamba tugende n'ekiri egundi egamba nti omuganga teyeeganga ebyo byabaganga bino bya Katonda tebigaana Katonda ati mbuuza lwaki owuwe teyamuwonya n'addamu kumulaalaasa ku katuuti ti bannange omuntu emyaka 10 ng'ayisaawo kiri ekyogamba bannange basajja bannange mubeereeko mu ngatto zange emyaka 13 oba 10 siryako you know naye nga you're fooling us nga wakati awo waliwo n'omwana azaaliddwawo who is fooling who kati gwoga bw'aba awonya era tukitwala nti ne mukyala we ekituufu kye yali amwogerako lwaki teyamuwonya bw'aba awonya nga Yesu we gwasaba waddala lwaki
kino kankireke badde nkitwala ku masasi agaaliwo naye kankireke kitwale bwe kiba nga kiri nga toli waayiriza waba awonya nedda nti njagadde sinsi waayiriza yawona yagabuuka galiwo ebiwundu twali twagala bannayuganda tubikole ki nze kati bwombuuza nti pacho bakulongoosa nti ye nti bakannongosa nti nga 27 Desemba nazadde bannongoosezza ndaga ekiwundu nkirina I can open and show you. Yes. So I want him to also open his back. Wabaddala musumba ebyaddala nga wa Katonda. Nalabyeko ka video kama akade katambulo baba abakwata offset gundi nga waliwo amawuli agatandise ovaayo nga gundi gundi alimba teyalina biwundu naye nange nabigwamu obugwe naye nga nina okukipinga my job. Oboshegera agamba omunene omweyo ng'ali nga bwe bakola ku maca ndooza akantu kayitamu buyisi nga bw'omanyizi bulapeero oluuze muba mukyayambala lapeero bikinga eri owagundi otegeera so naye bw'aba ddala ng'awonya lwaki teyamugamba ku ssaawa eyo nga bagenda bakuba amasasi mukama abo like asabe essaala essasi lemena kuyitamu asabe essaala essasi mukwano gwe aleme kufa okitegeera asabe essaala n'oyo aleme na kufa okitegeera Yesu is a holy man of God who has died for our sins. Okitegeera Yesu bamukomerera kakiriza ne bujingo ye bw'aba ali hole lwaki abeera mu ntalo za kulwana ne banne buli kaseera omuntu ali hole ogamba munange oyo pacho nze kamuleke namukwasa mukama ayagala mudde eri Katonda mukama kola kino ani amugambye tetulina Katonda tumbamugaye tuli wa sitaani muli bajjonkezi ekyokubiri temulina bulungi magezi ye ali kuffe lwakuba we have a voice okwogerako eri abantu naye alowooza abatayogera bo basiru mulowooza bannange abatuddeeyo mu mayumba gaabwe kale ffe batuvuma nti babeera mu ttooyi gye boogerera simanyi basula mu butooyi nsula mu ttooyi naye nga ssente zange nze nzeekolera sibba z'abaana abanaku omuntu eyaliridde capati ekikomando kye n'avaayo n'agamba kanzitwaleyo mpe mu nnyumba ya mukama bwe n'okolamu ekitaliiyo nze awo si wendi that is where my pureness yes comes in sigenda kubba muntu oli oba kutwala ekintu kye azze akimpe n'omutima gumu ng'omukyala eyali talina kantu kona nakwata eppeesa ku lugoye lwe n'agamba Yesu kikino kye nninawo okitegeera naye ye omusajja lumu lwe yatumya balina sente ze bali mu kusolooza aweera omusajja oba yali musajja oba yali mukazi sijjukira bulungi kantu ako n'aleeta 2,000 yamuvuma n'amuswazaswaza ku kituuti wonna yaleeta 2,000 yaleeta 2,000 akapapula n'amugamba ate tosiriwala n'ebigambo ebirala abantu babijjukira bw'oba olowooza nkulimba Emily Smith omumanyi ow'omu UK oyo omukyala yateekawo gundi n'agamba bannanga ntuusaako omuntu oyo nina kye njagala omuwa ng'awulira bambi kimuyiseeko yes kubanga bamuswaza yamuvuma n'amuswaza n'agamba tuba twogeranga ku ssente zayo ebyo biki byolese bwe mbanga njogera ku ssente toleetanga wano busiru bona biki kwegamba the other woman was even touched kwe kugamba nti kabanoonye oyo omuntu oba namwokyayo oba bambi kubanga ono yalaga nti kino kye nnina ate ogambye tusonde era nange nzize ne laavu yange nyingi ennyo batusobola ne booleeta eppeesa okulaga nti oyagala ndowooza olaba piwa wenjawukanira naye nti oli aleese ow'2,000 lwaki omugoba zaayina osanga azikuwadde nga badagenda naziryamu kyaggulo oba abadde agenda ziryamu anti kyogere nakyo nti wemba njogera ku byagundi kati bannange njagala ssente naye ggwe atali mugagga tojja ate ayina wansi w'emitwalo 10 tojja gundi tojja bamanyi nobaga kati ab'obukadde wano okitegeera abanaasobola 5 naswaza tumaze ab'etaano ab'e10 mujje kuba oli yaŋŋamba nti kiba kityo agamba abanaasobola obukadde mujje naafuna omwana wali n'abala emitwe egisituse 10 basituse kakadde bukadde 10 oba 4 basituse abasobola awo n'agattako ebigambo by'okuwaayo ebinyonyola omuntu bw'owaayo kikyofuna n'amanya kati ngenze mu 5 abo nabo ye bw'amala obbabala avuga agenda nti aba amaze okubala nti kati alinamu milioni zange 5 n'atambula n'agenda kati ligana muzireete nga ziri 3 Nuldi njagala kubuulira nga bwe nkugambye
njagala tufune olunaku nga si bino byaki naye njagala bannayuganda bategeere tibe muyita abasumba bammwe musazeewo mmwe okubasinza okusinza Katonda wammwe yabatonda n'abateeka ku nsi abamu obufumbo bufudde like they are taking these people like they are real gods oba nfuna bulungi tawuliriza mwami lwagundi omwami tawuliriza mukyala kwegamba ewaka byonna biri ngenda wa musumba busumba nti yagambye musumba yagambye tusonde musumba batwala abasumba baabwe ba prophet simanya nti bano abasajja balina kye bayambaza mu ndiga zino bwe tuli batukoze live nja kubuulira balina amaanyi agatali ga bulijjo siga Katonda tewali maanyi ga Katonda kugambye we tulijja ku live oyagala manya gaabwe oba agala tubaleete wano tumanye abantu list gye tuleeta tugenda gireeta bo babeereko waliwo abagamba olinayo ku ndiga ezikubira ku simu eziwabujenyi zigaba ne weebale nnyo nze omanye endiga ezibeerawo oba oliawo noga tuli olinaga munnange enkwokyezaayo bannange mwebale kwogera ku nsonga zino omanyi ffe muntu waffe tetusobola oba okitegeera omanyi ono wamuntu kati bangi ate oli anoonya ennamba yo ku show kwoba okoledde for example nze mbeera ku platform zanjawulo njagala abantu waliwo abantu babaagala okugamba bannange tugambire ne ku gundi nga naye tebamanyi wakukujja banaye tugambire ku gundi obanga bayinza n'okwagala okukuwabula naye wano okola booti wano ate nze ndooza singa okoze bonne booti and I welcome by the criticism oba negative oba chinze byonna njagadde ntubawe ennamba nga teri ne ku WhatsApp kweri wandira okuba ne bana bamba bulaaya obawe ku nnamba y'essimu yo babe nga basobola okukola ki awo kawo okomye my number is 0702 0702 011 803 naye n'amafuta bagakugulire kuba otambulira mu kutya 782 0782 57 67 99 yes zonna ziri ku manya gange yes Pachoto Harriet asimwe era gajja okulete zonna ziri Harriet asimwe nkutegedde so retuna abatukomyewo bana abantu balina bambi ekintu kye bayambaza mbadde mbuuza naye kakati nga tebalinajja kuba tujja kudda singa olunaku lukya ne mutuula kati ku tebo gwe ne Bujingo Pastor Bujingo osobola kikola I would really be very great biki byoyinza n'omusisinkana mu maaso n'akugamba Pacho oŋŋamba ki onjagaza ki mbulira ebintu 10 byogamba nti bino nyinza omugamba nti musumba weewaawo nyinza okubanga 10 tebiwera naye nga nina 2 ekisinga njagalodde ku njiri gye wasookera ddala okubuulira ekyokubiri beera ku mazima enjiri sokonto 2 kyoyogera kyogaziyamu katono nyinza omugamba nti ekisookera ddala njagala odde ku njiri yaffe njagala obeere Bujingo waffe oli eyasooka owa Ddembe FM oli yali atya nti Bujingo oli gwe nali mmanyi nze nalinga nkola ku Uganda Catholic Secretariat nga nkola ku Radio Sapiensia naye nga am forced ekiro okuwulirizanga Bujingo yes his radio station because of the sermons ezaberangako that is the time and then before that I used to listen to Dembe nga naye nga ki ekinteekayo okuwuliriza those sermons in the morning jjukira nze media career yange yonna yakyusa nnyo nti wali eri yali ku kituufu ng'abuulira ng'era kwegamba omanyi bintu bingi bibeerawo mu bulamu bwaffe naye bw'otambulira mu ssuubi obeera ng'okola kikati kiringa gwe obeerawo n'ogamba like Islam say like maybe you have nothing sinafuna sente naye inshallah something like that so inshallah nja zifuna kati naffe kati naffe twabeerangawo nga abuulira enjiri n'abulira n'agamba
gwali awo nga tozaalangako things like that nga like ng'oli awo nga owulira ddala nti ali kusabira gwe wadde takumanyi ng'ayogera n'akukwatako okukkiriza wadde nga takukuteeko naye nga essaala yalinga ku radio ngamba nga gyali agisoma gwe nekujjanjaba n'okujjanjaba because you had that kukkiriza naye omanyi kasita obeera mu bino ebintu n'okulembeza n'okkiriza amalala gakukulembere mu buli kimu kyonna that is the downfall buli kimu kyakyuka kubanga bw'obeera mbuli bagamba mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze kati tojja empisa zo tojja kuŋŋamba nti nno okwanye omuntu abadde mu kasino n'omufuula mukyalawo noŋŋamba nti naagenda kubeera mukyalo omugonde nnyo okitegeera ani yamwatuza enjiri gwe yamwatuza mumanyi bamwatuzaawa bamubatirizawa kubanga kyemmanyi ku mulokole bw'omaliriza oyatula n'akamwako nga tokakiddwa and then after that nokola ki nobatizibwa kati nze my young sister my our eldest sister ne our last born omwana anzirako for them they are born again but me nze nasigala mu dini yange yobukatuki but we are okay no they don't pray from there but in their churches okitegeera but we are okay nefe now we sit down ne tukola ki era when there is some argument we all nange netaba mnenga nemu abalokole wano ABCD nabo ne bagana nama abakatuliki you know so but it is a healthy talk onfuna bulungi so nze nsaba adde era usenga musisingana mugamba nkusaba kimodde ku nnono yegundi yo bwetambula nti ddayo obulire enjiri eri bw'obanga ddala mu butuufu katonda gwoweereza yoyo gwe watandika naye siiba yennaku 7 oba 30 oba 7 dry obuuze mukama omugambe naye wawe nasobya taata nsaba onziriremu mukama amuddiremu kubanga si yasobe kale tewali kibi kyatasobola kukola ki okusonyiwa mukama tewali kibi kyatasobola kukola ki kusonyiwa nti senga afukamira wansi amalala n'agavaako na buli kimu kyonna manyi sente zino nnyo mwami Bujingo we yali poor anti kyenzizeeko nenkugamba when he was poor he respected his wife Teddy, he respected his family, he respected people, he respected naye kati tagambwako because he can afford to do anything he wants. He can afford to have a silent car zimuwerekera, can afford to even right now wagamba nti agala genda China alye lunch akomewa akisobola so kati ebyo byonna that is kuleka gundi eri amalala and what have you kukulembera sente zaleetera obuzibu okitegeera kyova olaba nti abakazi abamu oluusi kati kankubulira kino oba obadde tokimanyi waliwo abakazi wetutuuka n'otuuka abamu n'asaba essaala n'agamba naye mukama omwami wange ndoza muzzeeyo mu mbeera gye twalimu kubanga twalina emirembe nga ali bubi nga tulina omukwano gwaffe naye bwe yafunye ku ssente